Fadi TV muli mutya banaye mwasuze mutya mwenna bagifollowinga wano bana mawulire agaba gatambula okwetoola eggwanga lyattu Uganda. Abonoke abanaye munaye bakoze ebiina maasawo era nga ssaawa zino bonna akola ki yeewaayo okubanga abaweerera bamaliriza okusoma mbiina maasawo so nga ate ne mwana muwala omuzungu kyamukoze amukubye kata amutte poliisi ali kumunoonya omuzungu ono eyakola ki eyakubye Kadama. Bagamba nti hayati asamusa yatugamba yafuna omuzungu era n'amufunisa olubuto Bambi mbu yamukubye oli kata afe naye n'amutwala mu ddwaliro ali kusaba ba Kadama buyambi sorry for her. Mwana manyikiddwa nga hayati yali Kadama bwe yagenda okuba ekiro n'asangayo erizungu ne limukwana erizungu lyakala limufunisizza olubuto yamufunisa olubuto era baazaala omwana naye omuzungu amuyisa bubi yamukubye olwamaze n'amuddusa mu ddwaliro wabula tebamanyi wagiye kukumi ssaawa zino omuzungu ono tamanyi wagiye kukumi. Jjukira mu mawanga ag'Abawalabu bw'omenya amateeka babagenda kukuyiga nga mpiso oba oli muzungu oba oli muddugavu oba oli kiki olaba abaabwe nawe webamenya amateeka olusi baba bagambye kuteekako maanyi kukukangavula bakangavula naye oluusi bamanyi okugayaala ku bantu baabwe oluusi kubanga eri abantu baabwe bangi abawaliriza ba Kadama bano nti bakoze emisango naye ngaoluusi tebagizizza ne bakola kiri bakakananga ba Kadama oluusi bakoze eki bebagudde mu mbi zaabwe. Kaakati omuzungu ono yeekukumibwa yamukubye kata Amugyemu Eriiso mukazi yatuse ekiseera ng'asesema musaayi n'ensonga nti yamukubye ebikonde mu lubuto n'amukuba eriiso kata alyase kata alikuulemu olengera mu kifaananyi nga bali musenya litagambika mwana muwala hayati kati wuuno wano mu ddwaliro wano mu ddwaliro ndoza olengera nakafaananyi waneno mu maaso akali mu black and white awo nga ni mu ddwaliro yamukubye ng'alinga akuba omubbi w'akasimu. Ebiseera ebisinga abantu bannya baagala nnyo okufumbirwa bakyeruppe n'okubawasaamu ne balina empisa embi. Ajjukira obusosoze bukyaliwo bw'oba omuwa omufumbiddwa oba ng'omuwasiza ne bw'oba musajja aba akuyisanga muddu kubanga bo kuvaada bamanyi nti abaddugavu balina kuba nga baddu basireevuzi kati aba akuyisa bw'atyo. Stay on YouTube platform ojja kuwafuna ebisinga ate ebyakabi. Kati hayati mukazi wattu yali alowooza nti afunye omuzungu abazungu mubafumbire naye nga mubeegendereza bulaba nga tojja kusobola kubeera naye noba eri abaana bawala bangi nnyo abalimira ku bazungu n'aba nga amuyisa bubi naye olwokubanga mbu ayagala kuba na muzungu natuka n'okumutta neyeesibeyo n'aba nga amutulugunya n'amuyisanga bubi naye nga ye mbw awulira ayagala kuba na muzungu gy'oli omuzungu bamumulamira nti bw'otafumbirwa muzungu ogenda kufuwa. Kati hayati ali mu mbeera mbi mbagambye yamukubye ntukisa nga asesema musaayi bali mu kumuyiga poliisi eyo ng'avudde ng'ezikosa dize ne wabbonoke abaana be munnaye bakuze singa DNA test zaaliwo bonokisa bwe yali yeegaana omwana we ndowooza balengera awo abaweerera bulungi nnyo nga bw'okiwulira abaweerera bulungi naye wali mu kusooka beegaana akyaliyo n'owa dola ye yagamba ne bw'otamba school fees ne bw'otamba byakozesa dola omusimbi yagulina dola yagamba yeetaaga nsimbi za bonoke teyeetaaga oli gwe bayimba simanyanga weemwe ndowooza mujjukira dola ebiseera ebyo owa weemwe kakati yoyo gwe mbagambako essaawa zino ye yagamba nti oziko Vanessa ebintu byakweyiya Bambi kubanga bonuka yali amutandikirawo n'omutala gwa capati ng'emu abitegeera byonna omwaka oguwedde naye nga tebitambula ne kati ssaawa zino Bambi yamukolera edduuka ebisesinga oba abasajja babaako kibannaala bonuka yali mukolera omukyala bizinensi ne bamala kumulabisa mu public n'alyoka amukolera boutique wayiyiza kati akasente embeera ekyuseemu keera omwana amwera school fees buli kimu kitambula malembe kyava DNA test yamuziyambira kubanga omwana yali amwegaana ne DNA nabagamba tezirimba
DNA test tezirimba boy ne woba uli wakano botya nga zikomyo nga ziri positive ziba positive mpoziko nga bazikuttemu bukwasi nembwe baba nga tebazikuttemu tezirimba. DNA test terimba basajja bagiya baamala endaga butonde bagiya baamala. Nsonga zeezo bagita Fadi TV ugimwongere okubanga munfollowinga amawulire mba naga gaba gatambula okwetuula eggwanga lyattu Uganda. Naye nkugamba nti comment section weeri awo obubaka buntira mu comment section ezo mulengera Brera ayongedde okubanga akulajjukira bamwongedde ssebo ne contract wali eri ku bana abasibanga batodi toddlers abaita batodi toddlers bana abakola ebyokuzanyisa by'abaana ndowooza oba ebyo bamwongedde contract brand ambassador waabwe. Kubeera brand ambassador kweja emyaka baaba nakyo si kyangu omanya nti gye bujja maaso eyo ogenda kuwana mikisa myerere bisima byerere ozajja gwera okusajja. Nsonga zeezo ezimu kuweze zitambula akadde kano ku mitimbagano abaana Bonoke yamala n'abakkiriza naddala seefi omusajja atuseefi ono bannange Bonoke yali amwesamba ng'agamba si wange naye ndaga butonde DNA terimba ate mwana DNA test eyo abasajja banange gye bayiyamu bannaaye batanange giyinza kugiddukamu ne oba ofuutya posiko ng'oli agikuttemu nga erina kulaga positive ate n'agikwatamu n'ekola negative. Ko basobola okubikyusakyusa basobolera ddala ate tebabikuttemu bikola ki bikomawo nga bwe byali biro munange bitambula akadde kano ku social media era nga mune Bonoke school fees amuwayo buli kimu bina bikambuza kiriya omukyala mukolera business wabula kagamba tayinza kuddingana na Vanessa nokubadde yamukolera business asinga bagamba Bonoke yeefumba mbu yaddayo dde wa Vanessa. Bonoke yagamba tayinza kudda wa Vanessa ye maama wa Seefi gamba tayinza kudda wa Vanessa. Dola nejali naye akyayagala Bonoke ali kata yalinga nnyanya nvundu baaba abakazi bamuyaayaanira okufaako obufi aya onaawulira naye ng'ensonga zeezo Fadi UG News KBTV UG kwosa nenke RTV Uganda no mbagala nnyo mwenna mbeebaza ne bagamba nti muli b'amaanyi okubanga mugifollowinga ne kugamba nti ne comment section weeri awo obubaka bontera mu comment section ate osigale nga ogifollowinga mbaye bulungi Fadi TV